Ebitiisa ku bapya abalina korona. Okutya kweyongedde oluvannyuma lw'abeebyobulamu okuzuula entambula z'abamu ku balwadde ba korona 30 okuli abo ababadde bamaze ennaku eziwera nga bali mu bitundu okuli Masaka, Kayunga, Makindye, Nalukolong, Yiganga, Hoima, Fort Portal n'awalala. Eyasinze okubatiisa yoyo gwe bajje e Kayunga ng'ono yazuuliddwa ne mukazi we nga bombi balwadde ba COVID-19 ng'ono aleetebwa akawuka ka coronavirus. Abafumbo bano Rebecca ne Geoffrey nga amanya amalala gasirikiddwa bamala ennaku 9 nga bali mu kitundu nga tekinnazuulwa nti balina korona era nga beetaba ne mu kuziika okuwera ddala kwa mirundi 2 Ebbaale n'Ekitokolo mu disitulikiti eno ey'e Kayunga. Omu ku batuuze eyeetaba mu kuziika kw'Ebbaale yatutegeezezza nti mu kuziika okwo Rebecca ne Geoffrey bombi baaliwo era baanyumya n'abantu bangi nga n'abamu bwe babakwatako mu ngalo. Yagambye nti baali bazze kuziikirako mukwano gwabwe Scovia Kaihagwe eyafiirwa omwana oluvannyuma lw'omwana oyo okugwa mu ntamu y'ebijanjaalo nga biri ku kyoto bitokota. Ekitokolo baali bagenze kuziikirako mukwano gwabwe amanyiddwa ennyo nga Maama Aida. Ssentebe wa NRM Kayunga Moses Karwanga Kalisa yagambye nti abatuuze bamaze kulaba nga abafumbo bano bakolola nnyo balina ekitengo wamu ne ssenyiga kwe kutegeeza abakulembeze era ab'ebyobulamu bwe bakimye abafumbo abo. Ssentebe wa NRM Kayunga Moses Karangwa Kalisa yagambye nti abatuuze bamaze kulaba nga abafumbo bano bakolola nnyo nga balimu n'ekitengo wamu ne ssenyiga kwe kutegeeza ku bakulembeze era nga ab'ebyobulamu bwe bakimye abafumbo abo ne babakebera entebe n'ekikakasibwa nti balina korona. Kyazuuliddwa nti Rebecca yatoloka mu karantini e Rwanda gye baamukwatira nga yakava okwetaba ku mbaga y'omwana wa mwannyina era nti yasaliikiriza ayita mu Mirama Hills okukomawo mu Uganda mwe yayingira mu Maaci nga 17 omwaka guno. Akulira ebyobulamu e Kayunga Dr. Ahmed Matovu yagambye nti bagoberera abantu abayinza okubanga baliko ku lusegere lw'abalwadde abo bakeberebwe okukakasa nti obulwadde tebwabakwata. RDC wa Kayunga Margaret Kikomeko agamba nti abantu 21 be bali mu karantini e Kayunga ate 6 be baggiddwako omusaayi okubakebera korona. Ab'e Masaka basala ntoto. Ab'e Masaka basala ntoto. Abakulembeze Masaka wamu n'ab'ebyobulamu bakyasala ntoto oluvannyuma lw'okulemererwa okufuna abo bonna bateeberezebwa okubeera nga bakwataganako n'abantu 7 abakwatibwa ne bateekebwa mu karantini oluvannyuma lw'okuva e Dubai ne bayingira Masaka nga tebamazeeko nnaku 14 ezaalagirwa ng'omuntu ali mu karantini. Bano bwe bakeberebwa kyazuulibwa nti omu ku bo omusajja w'emyaka 62 nga mutuuze ku kyalo Nakayiba mu division y'Ennyendo Ssenyange mu kibuga Masaka yali yakwatibwa obulwadde bwa ssenyiga ono omukambwe owa korona era nga aba minisitule y'ebyobulamu baamunona n'atwalibwa Entebbe asobole okujjanjabibwa. Okusinziira ku RDC wa Masaka Haman Sentongo ngono yali agenze kusuubula byuma bya speya ebyagalagiye esangibwa mu Nnyendo era yava mu Uganda nga Maaci 17 omwaka guno n'akomawo nga Maaci 2. Okutyawe kuli kwe kubanga omusajja ono yasookera wakolera mu Nnyendo ng'ayambibwako abakozi okutikkula ebyuma bye yali asuubudde kyokka oluvannyuma yadde ewuwe era abakulembeze b'e Masaka gye baamujja nga Maaci 22 okumutwala mu ddwaliro e Masaka. Kati nno kaweefu baaliwo wakunoonya abo bonna abakwataganako n'omusuubuzi ono wakati wa Maaci 2 wamu ne Maaci 22. Dr. Nathan Onyachi akulira eddwaliro lino yagambye nti bakafuna abantu 67 nga n'abalina akakwate ku musajja ono nabo mu batwalidde.
bano bakeberebwa era ne basangibwa nga tebalina bulwadde kyokka bakyakuumibwa okutuusa nga bamazeeyo ennaku 14 balyoke bateebwe. Kyokka wakyaliwo okutya nti wakyaliwo n'abantu abakolaganako n'omusuubuzi ono abakyetaaga okunoonya oba okwewaayo basobole okukeberebwa. Ssentebe wa disitulikiti y'e Masaka Jude Mbabali nga y'omu ku baatuula ku kakiiko akalwanyisa obulwadde buno agamba nti obusobozi obukola omulimu guno tebabulina kubanga bateebereza nti abantu be beetaaga bandibanga bawera 2,000 nga beetaaga Ministry ekubakwatizaako n'amafuta okusobola okukola okunoonyereza okufuna abantu bano bonna. Okutya okulala kuliyiganga awali taata n'omwana w'emyezi 8 eyasangibwa ng'alina korona. Taata yasooka kutya kukeberebwa kyokka oluvannyuma yeewaayo era kiteeberezebwa nti mu kiseera kye yamala nga tekinnazuulwa nti alina korona naye alina be yasiiga. Kigambibwa nti ono yagendako ekisumu mu Kenya weeks 2 eziyise. Gwe baazudde Hoima naye yabadde amaze ennaku ng'ali mu bantu okuva Riyadh Dubai era nga kati okutya kuli mu bantu abakwataganako naye ng'atuuse mu kitundu. Ye owe Ford Potro naye lwe yava mu Afghanistan abadde mu bantu era kati ab'ebyobulamu mu disitulikiti y'e Kabalole nga bakolaganira wamu n'aba ministry basazeewo okunoonya abo abakwataganako n'omwami ono. Kino kye kimu ne kuba China omukaaga be bakwatira mu disitulikiti y'e Zombo nga basaliikiriza okugenda mu DR Congo oluvannyuma lw'okutoloka mu quarantine gavumenti mwe yali ebatadde. Waliwo n'abantu abawerako okuli n'abafumbo abaali bayambako okutoloka. Waliwo n'abantu abawerako okuli n'abafumbo abaali babayambako okutoloka era kati nabo balondoolwa. Ku bannansi ba China abo omukaaga kwazuulwako 2 abalina korona. Bo ab'Ennalukolongo ne Makindye nabo baamala ennaku 3 nga bali mu bitundu byabwe nga tebannatwalibwa Ntebe mu ddwaliro. Okutya kwe kumu kuli ne ku mulwadde yazuulwa mu Adjumani ate nga ku mulwadde yasooka okuzuulwa yali ava Dubai. Okutya kwali kwabo be yali nabo ku nnyonyi ya Ethiopian Airlines ate nga abamu ne batoloka mu karantini ne badda ewaabwe. Ensonda zatutegeezezza nti eggulo President Museveni yasinkanye ttiimu ez'enjawulo omuli ey'ebyobulamu n'ey'ebyentambula okubaganya ebirowoozo ku biragiro ebipya ebisuubirwa okuyisibwa mu kaseera katono mu kaweefube w'okutangira korona. Bo abalwadde ba korona basukka 30. Mu kiro ekyakeesezza Sunday Ministry yafulumizza ebyavudde mu kukeberebwa abateeberezebwa okubeera n'akawuka ne kizuulibwa ng'abantu 7 abapya be baazuuliddwa nga balina korona ku abo 225 abakebeddwa. Kino nno kyalinyisizza omuwendo gw'abalina korona ne gutuuka ku bantu 3 mu Uganda kyokka nga bwazibidde eggulo nga waliwo okutya nti omuwendo gwaliyeyongera okulinnya abamu ku balwadde era bajjanjabirwa Mulago ate abalala bali Ntebe mu grade B.